Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako gwena ali ku mukuto gwa There is Still Hope, ali ku There is Still Hope 2, ali ku Tish Testimony, ate nawe ali ku Dreams and Visions. Webale kubanga otugobera kitundu kya kubiri ekyolunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo omw'omutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwami tusabidde. Amiina. Kale olwaleero njala twogere ku bika eby'okusiiba, ebika bina. Ebika ebyo ebisingibwa ddala okutiibwa obwakabaka obw'ekizikiza. Bika bina eby'ekisiibo oba eby'okusiiba ebisingira ddala okutiibwa obwakabaka obw'ekizikiza. So gwe munange omusiibi munnange yitawo tukomekereza nga osiibye nga baswabbiriina. Abantu basiibi, abantu basiiba naye tebabitegeera bye basiiba. Agenda okukomekereza nga tewali nkyukakyuka eriwo mu bulamu bwo. Omukazi oyo asiiba naye nga yasinga oŋŋaŋŋala. Kakati njatuyike ku bino ebika bina. Sitaani abitya nnyo, abitira ddala era tayagala obitegeere, era tayagala obisiibe. Nga onookikola ojja kuba omusimattuse, omudduse. Kakati otunakomekeza vidiyo eno ojja kutegeera bulijjo osiiba oba bulijjo oli ku bibyo. nze okuba just mbeerawo bubeezi. Kale ekika ekisookera ddala kwe kusiiba okulimu essaala gye bayita oba mukutula njegere. Ndowooza yeeyo. Naye ate bajagenda mu spiritual warfare. Saala eri siriyasi eya ddala. Okusiiba okulimu okusaba okwa ddala. Va mu kwesabyasabya wabula okusaba okwa ddala okugenda ebuziba. Okusiba namba emu. Jjukira sitaani tayagalira ddala muntu musabi. Kakati kuno okusiba okwa ddala kugenda ebuziba mu byawandiikibwa. Si kusaba kiro kyonna ng'oli mu kuwoganira banneiba. Omukazi ekiro kyonna bw'asaba, mukazi oyo musabi. Kati mutugayo tusabe nnyo, nina okusaba nnyo. Era nsemuwulira ku 3. Nina okusaba nnyo. Zino 12. Sale pampanvu. Mukazi muki? Musabi. Era oyo mukazi mugenda empola. Si wa kusaagira. Kumba awogana buwoganyi. Kanaawe, zisaawa ziyita ntono. Yesu olina okubeera omusabi. Naye ate essaala ye erina okukutira mu byawandiikibwa. Si byakwogera bwogezi bigambo. Okitegedde? Kati saala okusiiba okufaanagana kutyo okuliko saala egenda ebuziba ng'eya Kaana. Eriko okusinda. Yatuuka ekiseera nga ne kabona tamutegeera. Ng'alinga omutamiivu. Eyo ogamba eyo. Eyo okusaba okusiiba okwo okugenderako eyo saala. Saala takwagalira ddala. Era obanga okukola oba omutadde ku bunkenke oba opposition ne gavumenti okitegera. Kakati tolina okumanya nti ebyo byonna sitaani byakola mu bulamu bwo, byasimba mu bulamu bwo, tabikoze kaseera ako, aba yabikola dda, bitwala emyaka. Omuzungu kyagamba devil takes years to plan evil plans in your life. Ngategeera nnyo bulungi ako. Nti kimutwalire okukusuula mu bwenzi aba takipulaninze olwo olunaku. Mbadde manya abantu ezibutezikatika ko kiba kiyinza okuba kitute n'emyaka 3 ng'apulaninga maama we bamukwatako mu loogi nti katuluka olukwe. N'abantu olikula mu mafuna naye ono kiki ekiyinza omusuula n'agenda mu fayiro takikola lunaku lumu nakebera famire eno kiki atogera nga okiguddemu aba yakiruka kiba kitutte ebbanga aba takikoze lunaku olwo gwe lw'osuubira. Okitegedde? Kitegeera. Matayo 15:13
Matayo 12 oba 15? Matayo 15:13. 15:13. Ega mazwe ega badiko iki. Matayo antu fe tuli basawo. Ndi musawo. Oli musawo. Nzijanjaba myoyo. Kwe kujja ne bukundi obwo. Buno bateeka ko ate kyoko n'empandiko kiraba. Ati ngenzo kwani nga kiti kifukulo. Kono gwa mu basawo. Naye naddamu n'agamba nti buli kisimbe kitange ow'omuggulu kyataasimba kirisimbulwa. Okitegedde? Nkitegeera. Ati ekintu wolabira nti kimeze, it is a process. Wolabira nti ogwo omuti nkyalo twasigulanga emiti bwe kiri guba gwatutte ebbanga okubeerawo, tegwameze kiro ekyo ne gukula. Tekisobokera kati buli kisimbe kyonna ekyameruka kitegeeza kibadde kiri mu bulamu bwo nga tekinameruka, kyameruka. Oguba muze bagusimba ne gumera ne guteekako ebibala. Kati kyekyo kyokoze ebyo bibala, teri muti muto guteekako bibala. Oguba muyembe nga bagusimba gukula ne guteekako ebibala. Kituufu nnyo kati ekyo. ebyo ebibala bibalaba, gundi yakoze kino, gundi yakoze kino. Bibala bya muti guli oguli mugwe. Kakati buli kisimbe kyataasimba kirisimbulwa. Bwe kiri Kitegeeza waliwo time y'okusimba n'okulabirira guno omuti okutuuka okuba nga gubala ebibala ebyo. Bibala byeko buli omu neewuniikirira n'agamba sisita n'akola kino. Kitegeera kyenkugambye nti sitaani atwala ebbanga ng'akuba pulaani ze. Kituufu nnyo ekyo. Kati okusaba kuno okulimu okusiba kuno okulimu okusaba okugenda ebuziba kutuyamba ebintu bibiri. Ekisooka kyenkuwadde mu Matayo 15:13 uprooting. Kuno okusiiba n'okusaba okwo kusigukula byonna ebitali bwa Katonda ebyasimbibwa mu ggwe. Ebuziba bukoola ki? Bukoola buziba. Kati ogenda buziba bw'osimbanga ebinyeebwa n'omala gabikuulayo ogenda lekayo ebimu. Empeke zibeerayo. Era ezo empeke ezinaalooza kaloosa k'amazzi ne wanaayitawo ebbanga ki zijja mmera. Era ogenda oyita omwezi okuddayo ng'olaba ebimerereze byameze. Era ogamba ye kiki olaba nti otuukisa nga mu kasooli mulimu atuuse mangu ebimeze ebikulu ate waliwo omutono. Kakati naffe we tutyo nti okusiiba kuno okutalina saala egenda buziba kukuula ne kulekayo ebimu. Kati genda nga omuze myaka 10 guzeemu, wayiseewo myezi 5 guzeemu. Kale guno omuze ninga yali agulese. Nzijukiza edda bwe batutundulanga envunza ne balekamu ekibondo. Asoolekayo akaginaawo ekibondo. Oyinza okukaaba edda waddawo kiki kino wabanga abagenda ate okugira nga waliwo ate edikwota ng'envunza ziweze. Kati eno saala etuyamba okugyayo envunza n'ekibuno n'obugina bwonna niwatukula kwe kuno okusiiba. Kati sitaani ayagala nnyo okulolekeyo. Kati ffe ng'enjirwa mu kusiiba amaanyi g'amatono olina okusabako mpolampola engeri amaanyi naye obanga toofune budde busaba biveeko bikole ki byesonyiwe. Kakati ekyokubiri eno saala etuyamba okubanga we bind the strong man. Tusiba ono ow'amaanyi tumusiba. We twogera ku w'amaanyi abasetaani bayibuli gwegamba ow'amaanyi bwe kiri. Tusomere tujulira mu Matayo 12:28. Matayo 12:28 agamba bw'ati atya naye obanga nze ngoba dayimooni kuva mu mwoyo gwa Katonda kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nju y'omuntu ow'amaanyi n'anyaga ebintu bye wabula ng'asoose kusiba ow'amaanyi oli n'alyoka anyaga enju ye.
Oshitegedde? Nkitegedde bulungi nnyo. Wewe Bible yogera ku w'amaanyi oyo gwe tulina osooka okusiba. Ye Lusufa. Kati kuno okusiiba n'okusaba kutuyamba okumusiba, okumuggyako byonna bye yali anywaguludde, byonna by'alina mu tterekero lye nga yabijja ku ffe. Kuno ekituyambako awo. So woba oyagala kunyagulula byonna Sitaani bye yali akunyazeeko, mpulira bulungi nnyo, ng'oyagala omusiba, kuno okusiiba okwebuziba okulina ssaala ezigenda ebuziba olina okuba nga ate weenyigiramu. bwe kiri nnyo. Woba oyagala okukuulayo byonna bazadde baffe bye baasimba nga tetumanyi, eno ssaala kati Sitaani tagyagala, emukola bubi nnyo, ayagala bino byakungulu kusaawa kusaawa. Eno ssaala ekulaga ogende buziba, si byakungulu. Abalimi bategera kukabala olumbu gwogenda wansi, kabala londa wokye. Kati gwoli kukabala oddamu oluwa ettaka olubika ate mu mwezi gumu, ate lujja kuba lunyirira n'okusenga ewa lusanze. Kaakati okusiiba okwokubiri okusooka tukumaze, kwe kusiiba okujjudde okusinza n'okutendereza, kituyita praise and worship. Fasting full of praise and worship, kusinza n'okutendereza. So waliwo deliverance oba okusumulula okumu kwojja okufuna okuyita mu kusinza n'okutendereza. Kituufu nnyo ekyo. Okitegedde? Nga n'oba naakusabira togenda sumululwa. Nga togenda sumululwa. Nga togenda sumululwa. Tugende tulabe Second Chronicles chapter number 20. Soma 17 omala ogende ne ku 22. 17 agamba ebigambo bino. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno. N'agamba bw'ati, mwesibe muyimirire buyimirizi, obulokozi bwa Mukama obuli nammwe, gwe Yuda ne Yerusaalemi, temutya so temukeŋŋentererwa. Enkya munaabatabaala kubanga Mukama ali nammwe. 22. Awo bwe munaatanula okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu nabo ku lusozi Seyiri, abaali batabadde Yuda ne bakubibwa. Yagamba Yekosafaati osoma ssuula eyo yonna, teweetaaga kulwana. Si byamaanyi. Waliwo entalo nga teweetaaga kulwana. Waliwo entalo nga teweetaaga yita faya. Waliwo deliverances ezimu nga teweetaaga kusaba. Waliwo deliverances ezimu nga teweetaaga kuteekako mikono. Olina kusinza businza Katonda. Nti osaanidde omutukuvu. Okusinza kwa njawulo. Okusinza si kwogera bwogezi. Okusinza olina okuba nga okijja ku ntobo y'omutima gwo. Kyamutima. N'oba toliroga Mukama nkwebaza olw'okungabirira naye nga kakuti ekuli bubi. Ng'ekuzinza ebyenda. Okitegedde? Bikuba aleluya. Sigamba Mukama nkwebaza olw'obugabizi ne leero naalyaki. Abakoze otya? Awandi oligenze muyombesa. Oba omuyombesezza. Teekateeka ze si ze nteekateeka zo. Bwe kiri. Ogisula togenda kufa. Okitegedde? Nkitegedde bulungi. Kakati kuno okusiiba kutuyamba okuba nga tucreatinga atmospheric place oba surface. Tuteekawo embeera oba tuteekawo obwengula emizimu mwe gitasobola kuwonera, where demons cannot survive. Wegitasobola kuwonera awo.
buli lwoyingira mu kusiiba okujjudde okutendereza n'okusinza Katonda oteekawo obwengula omuzimu gwonna ogusangibwa mu bwengula obwo tegusavaivinga n'ogwo oguli ebweru w'obwengula obwo tegusobola kwetantala kuyingira ati mwasife ebandala nnyo mu kutendereza Mukama aka wakati mu ttendo eri abatukuvu be ate w'ogattako okusinza n'atambula. Njagala ombuulire omuzimu ogusobola okweriraanya Katonda waffe muliro okyagala waliwo deliverance ezimu nga wonooyingira obwengula n'otendereza Mukama n'osinza Katonda ogenda kulyetinga obwengula buli ekyali kyakuwamba kirina kuta nekiweta. Kituufu nnyo ekyo kirina kuwambibwa tekisobola kwesikeepinga tekisobola kusigala waawo. Oyo kasita omulaba omulabye oyo kasita omulaba oyo papa ogamba otya n'entebe bayinza n'okikubibamu waniino papa tuli wantu twagala ntebe ya studio emikeka gino nagyo ginomya nnyo emigongo there is still hope tisha erina kituufu nnyo naye there is still hope tekola ki terina ntebe akiwulidde ekyo akanamba kange akalina sepewa kakati leka tuddeyo oyo ye wajja ashankalanya tikitoko baba akuwa omukisa. Rapture is happening today. Tewali rapture muganda wange tewali rapture era teri yabuze kunonya abaganda ba waliwo yabuze bonna bwebali kati kuno kwe kusiiba emizimu gye kutaagala nti tegiwona waawo tegisobola kuwona kati sitanda so akukkiriza tasobola era omuntu agamba ate mu kusiiba aba munafu anafuwa tasaana kusinza dakiika ziwere 10 n'okusaba obusabe abeerawo yenna kiki ndi mu abiri okitegedde kati kuno okusiiba okwo kuno kutwala buziba eri yennyini teguleka Katonda kunamulundu yalina okuka mu mbeerayo asooka atambule Yekosafaati yeka bikola ya 16 bajja kwesomerayo Pawulo ne Siira kituufu nnyo we baasinza komera geggula emisingi ne ginyenyezebwa enjogere ne zikola ki nezikutukira ddala so si buli deliverance yonna balina kusabira ne bakuteekako emikono aye n'ekirala mulekere okulimitinga omwoyo wa Katonda oyinza oyingira mu kusaba manya mu kusiiba mwe mumanyi buli kusiiba kuba kusaba kwokka bwe kiri olunaku ne lugwako nga owulira mwoyo wa Mukama akuwa nnyimba zokka yimba luno ne lujja oluusi obadde tozimanyi bwe kiri nga ne mu kyaki bazimba tozitegeera yogera wula luno oluze naluli ne luddako aluli ne luddako naye kakati lwakuba gwe baweerookinga nze kusiiba nina saba busabi noziwugula anti ekyandikibwa kiri mu Matayo 17:21 ebyengiringa ebyo tebiveewo wabula mu kusaba n'okusiiba mu kusaba n'okusiiba ate katuwulire ebyengeringa ebyo ebiki waliwo ebimu ebyetaaga okusinza n'okutendereza eri package okusaana okusiiba package naye waliwo ebimu package eyo mulimu subtitles wetwali tusoma walingayo topic newabaayo subtopic kati kyoyita mukiyinza okuba kyetaagayo ka subtopic katonotono bwe kati naye nga package kusiiba negwendako subtopic kusinza nakutendereza oba kusaba okitegere kati omwoyo wa Katonda wakugamba waleetanga ennyimba mu bulamu bwo tozikuba mbu ate nze nina kusaba sigobye okolera ku mizimu bannange ekinnyo kinkoze bubi ati we buzibu tuli mizimu minded toza mizimu gyokka okitegedde kuno okusiiba tewali muzimu gukola ki gusobola kusembera abo gusobola kusigala kituufu nnyo kakati kuno okusiiba kunafuya omubiri gwo omubiri gunafuwa
ne kuwa amaanyi omuntu ow'omunda n'abeera powered. Okitegedde? Kitegera bulungi. Ekyokubiri nti omubiri we gunafuuyizibwa omwoyo ne gubeera gw'amaanyi. Awo oba olina obusobozi obusobola okubanga okolera mu nsi ey'omwoyo ey'obuyinza obwa Katonda. Jjukira ekitulemesa okuba nga tukolera mu nsi ey'omwoyo ey'obuyinza bwa Katonda guno mubiri gutulimitinga nnyo. Kati ogumye emmere kati ogumye emmere omuntu ow'omunda omuwadde ettendo omuwadde okusinza Katonda. Kituufu nnyo ekyo. Olimu empawalinga bw'anaayingira mu nsi ey'omwoyo obuzimu bwonna obuzimu obumu busirira nga tobugambye na faya. Bannange wuuyo ate azze ekizibu kiikyo. Bugenda owulira presence ya Katonda anti oli mu kumusinza ali mu kutambula bugenda owulira presence ya Katonda ebogamba wano tukulese emyaka gyonna tubadde twakusiba naye olwaleero leero genda gusinze. Oli omusajja gwe baali basibiranga mu masanga yamulengerera eri otwagaza ki nga tanaba nakunyega kigambo kyonna. Otwagaza ki bannange ate n'agwa wansi n'afukamira aga gusinze tokusaanyaawo. Okitegeera kakati waliwo ebyo bigenda ovunama nga tobigambye nabo bigamba faya nti faya sinti bwe bayita faya ajja. Example mweje mumanyi mbu ku lusozi Karumeri Eriya n'abaana baki ne bannabbi ba Baali bwe baguyita gwajja tegwajja naye we yali takola ki n'ate ne Eriya teyaguyita buyisi ya preparations zaaliwo awo teekateeka ekyoto n'addamu n'akiteekeka buto teyava buvyeri faya ngafe wetukola wetuva buvyeri tusooka ne tusaba aveeri avuma munne n'ayingira n'amwongezako ne faya n'amusiririza ddala bulungi nkyokya ag'amatu yatuloga ne faya yatukola bubi kubanga tumanyi mbu buli kimu kimalibwawo na faya yemalawo. Muganda wange the word of God is a consuming fire. Muganda wange wali obaddekawo n'otandika okusinza n'owulira nga oli mu dimension endala nga toyiseeko na faya n'owulira ng'owanyisiddwa kati kwekwo sitaani tayagala ebyo bitegeere ate kati ayagala osinza Katonda tayagalira mulugunye paka beera omuyite faya kuno kumbe ekyoyitira faya terina faya kubanga buli kintu kyonna kirina ekyokuwanyisa ekikikolako bwe kiri webanga situation ekigenda ogijjawo kusinza Katonda nowoliyita faya tejavaawo buli mbeera erina solution yaayo. Ennyonta weba ekuluma newonoolya emmere ate oba ojogera ennyonta weba ekuluma olina kunywa kyakunywa mazzi. Enjala weba ekuluma newonywa amazzi muganda wange oyizaale n'okugwa ekigwo. Kati buli kintu kirina solution yaakyo. Fe abamu emyoyo gyegodagoda dda tugiwa birala tugiwa birala gyetaaga birala nayo gama tusoji. Kakati okusiiba namba 3 olina otegeera mu luzungu kwe bayita consecration and sanctification fasting. Okweyawula n'okwetukuza. Bulengiddeko mu kusiba nga jasi kwa kweyawula n'okwetukuza. Osegede naye okuba meka bakugenda sa ntayagala nangidde okusaba n'okusiba kana buleke through abasinga oyagala obufumbo oyagala amafuta ebyo naye waliwo lwolina otuuka nga ekikuyingiza mu kusiiba sikubako kintu kyonna kyofuna wabula weeyawudde ku bintu ebimu ozze eri Katonda akutukuze. Neweyawula okitegere kuno okusiiba
mu lufuuti layman's language kyekyo. Layman's language. Mu luzungu lwomenyemenyeemu layman's language. Olwa wansi omuntu asobola otegeera amangu. Nti this kind of fasting, you fast from anything that feeds your flesh. Osiiba okuva mu kintu kyonna ekiba nga kiyimusa omubiri gwo gwogere ennyo gube gw'amaanyi. Osiiba n'osooka okyesonyiwa. Ekintu kyonna ekireetera omubiri gwo okubanga gw'amaanyi osinga omwoyo. Okitegedde? Mpulira bulungi nnyo. Osiiba. Kakati obuzibu we buli nti most believers abakkiriza abasinga think that fasting is all about food. Anti okusiiba olina kuva ku mmere giveeko tukumbako ku mmere. Owulira kusiiba tokwata ku chai, anti kati tokwata ku juice, tokwata ku food. Bwe kino kyemumanyi. Era naawe andaba bwe boogera kusiiba ekyo ky'omanyi. Teri komba ku mmere. Tewali kulya. Tewali kola ki? Tewali kulya. Nedda ssebo. Tukomala nsaawa 6 ekiro. So kituufu. Okitegedde? It's not only denying your fresh food, but denying your fresh anything. Ekintu kyonna. Nti tugeze nyumirwa nnyo TikTok. Nsooke ngyesonyiwemukko. Mala okutereeza obulamu bwange obulumuliro. Nsobola okusiiba TikTok. Nga gy'osiibye. Tekitegeeza TikTok eno ngenda giviirako ddala. Ekitegedde? Nkitegeera. Wabula TikTok eno mpulira bulungi nnyo. Ebadde etutte nnyo obulamu bwange. Ng'ebulidde. Kakati nina okusooka neetukuze enjama enfudde ddate. Ndi mu jjama kati. Ekyo ekyekyandiko ekiri mu Zakaliya 3. Enfudde mu kyafu. Kituufu nnyo. Ekyambalo kiddugadde, TikTok ekiddugaza. Social media ekiddugaza. Firimu, TV, bakyala, ssente. Nogamba naye omanyi kino ekyambalo ekisigala kiti nyinza okusuba okukwakulibwa. Era nsaazo newenfa nyinza obutakwalifayinga. Kituufu nnyo ekyo. Nina okusiiba okuva mu kintu ekyo nsooke nkyesonyiwe. Ekiri kuddugaza ekyambalo kyange, ekiri kuwa omubiri okubanga gw'amaanyi. Kituyise consecration ne sanctification. Weeyawula n'oweetukuza. Omala oba kubiweeyawulako. Kakati tekitegeeza nti ekintu ekyo genda kiviirako ddala. Bwe kiri. Ekintu ekyo oba okivuddeko akaseera kubanga kibadde kiddugaza nnyo ekyambalo kyo. So sometimes to break satanic habits in your life is by fasting from them. Ebiseera ebimu okubanga tuwangula, okubanga tumenya ebikolwa ebyekizikiza mu bulamu bwaffe, kwe kubanga tusiiba okuva mu bikolwa ebyo. Obanga tusiiba ebikolwa ebyo nga tubisiiba. Okitegedde? Nkwadde example. TV. Nze nga bulwenzya oteekako bi Face TV, oteekako bi Palo Magic, oteekako ebyo nebiba nga binywa omuntu ow'omunda omubiri naafuna amaanyi, masturbation najja, okwaka ne kujja. Kakati nina okusiiba TV eyo. Kati wano Abaganda baffe Abakatoliki we baabulira nti ekintu ky'obadde osinga okwagala ky'osiiba, kye bayita consecration and sanctification. Naye wano Baganda baffe baabulira e concept eno nti ekintu ky'obadde osinga okwagala ennyo ekiri kubuza, ekiri kunywa omuntu ow'omunda, ekiri kugeza omubiri fresh, tulina okuva nga weeyawulako nakyo. Tulina okusiiba. Si nti kyesinga okwagala ng'ennyama oba ekyennyanja ekyo nkyagala. Osobola okusiba pooko gwe?
osobola gisiba gwe kizibu kisuubira nsibe poko ndaba oli ontunulamu ng'ekifi agala ate wano ndaba ng'ekifi ne kantoloza nkutte era nebinda byetokola oba nanjuwamu amatu simanyi papa akuwulidde papa oyo ye nyina nakebera ayinza okuba yagize dda ayinza okuba yagize dda kakati pulira nyinza okusiiba ki ekyo ekikutwala ekyo tv eyo naye nga tv eno bwe bwenjiraba ennyo ecreatinga more room for satanic activities mulamu bwange ekifo ekifo ekibadde eky'obwakatonda eno tv ekitutte n'ekirya kati wenjisiiba n'ensooka ngyesonyiwa kitegeeza this will create a space for God to work since you have been overwhelmed by worldly activities. Oluzungu oluwulidde? Oluzungu olwo nga nduwulidde nnyo nnyo ne lumpita nako nti kino kigenda kuwa omwaganya Katonda okwongera okubanga atwala obufuzi munda munze ayongere okukola ebyo byonna ebibadde bizitoweredde nze TV byeyingiza mu bulamu bwange byonna ebyensi aba abifulumya ebifo biri n'abitwala kyekyo okweyawula nti ninatuuka ekiseera ng'omuntu wange ow'omunda kati ageze omubiri akoze kati nga TV eyo si yenfuga zagifuga ate nebyolaba kati nga gwabifuga tuva ku TV completely awo we babulidde mubeko TV zonoona kati ninatuuka ekiseera nga nkwata remote ebyo bipaal magic mpitako buyisi omuntu wange ow'omunda yagejja kati yawa komandi yekubwa kati agamumanyi teekako nyimba zisinza teekako njiri Victory Church teekako There is Still Hope Tishi Testimony teekako Tomu teeka ebyo nga byoyagala byewali toyagala nga infact osanga awala bitaddeko biki byotaddeko ndati mpuliriza omuso jako njaga kulaba wana kifirimu kyange nakipozi nze kati awo gwofuga TV obwo gifuga byoyagala ebyo ebizimba omuntu ow'omunda jjukira agezze wayagala ekishungu eky'omwoyo bagambako teekako kombati wetuwulirize mpulanya ekiyonda kinnuma ekya juice njagala kunywamu awo ng'awuuta mubiri ng'afa ennaku waligenze wali mu firimu n'olabayo katandika butandisi kikyo kimutwala ate wekigwako sigalamu ati mubiri yabaafuga kale woovaamu itirako kasaawe okuve ku mupiira waliyo ebiwala waliyo abawemuzi yewova ku kasaawe itirako wali ku street wali eri waliyo ababeerayo basiisa abo tolinamu ttaano ninamu kakaaga ojja bageninga n'esatu akwata nsigazemu esatu mubiri ng'akuwako maani mubiri ono yeetaaga kufa bufi era ye mufu kuba ye ebyeggulu takola kye tabimanyi okwo okusiba namba 3 nkulabe kulimu ekinyusi kyamaanyi nnyo ate ku mulembe guno okuyinza okukola obulungi ddala bulungi buliwo wa Katonda space n'omuwa n'atwala obufuzi bwe kiri waliwo ebimu byotagenda kugamba fire abijja kusenguka byokka ng'okwata ekibiriti n'okoleeza ekibira enkima tolina aleeta mukalakasa ale mwe bawankima muveewo balabye yagamba wanno batugobyewo dda nga tebatuwadde na bbaluwa okusiiba namba 4 kwe kusembayo okwo olwaleero ekyawandiikibwa
mbawadde gundi mbagaye bagende mu Zakariya. Mu Zakariya 3. Kyambalo. Bagende bagisome okusooka n'olwokusatu. Kakati namba 4. Pulira. Okusiiba specifically asking God to open your spiritual eyes and reveal hidden things to you. Lero kanyambala amanyi ngenda kukavunula era nkesunze kansomere mpolampola osooka ompulire. This kind of fasting ekika ky'okusiiba kuno is specifically asking God kuno ekika ky'okusiiba kino kiri kusaba Katonda to open your spiritual eyes akugula amaaso ag'omu and reveal era akubikkulire hidden things ebintu eby'obuziba erinze lero sikatute bakuwa ekigodo nino nkajje wala mba bagimanyi nkajje wala kakati waliwo olina oyingira mu kusiiba pulira ng'oli osaba Mukama akugula amaaso ag'omwoyo abeeko byakubikkulira ebyebuziba mu bulamu bwo. Okusiiba kuno kutuyamba okumanya biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe oba okumanya obulamu bwo obw'omwoyo n'obuno obw'oku nsi. Omuzungu kyayita self examination. Thank you very much. I'll walk with you always. N'atambulanga naawe. You started the English. I'm English myself. You are English. Whenever I see you. English. I see English. Kati n'abaana abagenda okukola paper English. Binakola. Just come to me. Kakati mu bulamu bwaffe waliwo ebintu ebyaliwo nga tetuliiwo bwe kiri naye ng'ate bye bitusiba. Okukungubaga 5-7. Okukungubaga. Dukayo. Bannange. Dukayo okukungubaga. Ebintu bino kituufu bya namagala. 5-7. Y'okukungubaga abadde kingatamayo 5-7. Agamba ebigambo bino. Agambe. Bakitaffe bayonoona. So tebaliiwo. Ffe twetisse obutali butuukirivu bwabwe. Bazadde bo bayonoona tebaliiwo. Kiri ku ggwe. Kiri ku nze. Nze nkisitudde. Kiroka ekuyitako baaba lwa bazadde. Eri kunywa. Nze. Okitegedde? Nkitegeera. Kati waliwo ebintu ebimu bye tulimu kati nga byakolebwa nga ne taatawo tannazaalibwa. Muzeeyi tanaba kuzaalibwa. Kale onoobitegeera otya gwe wazaalibwa ejjo? Juzi wano. Olina ogenda mu kusiiba kuno. Okwekebera. Mukama agule amaaso ge ag'omwoyo. Mukama abeeko byakubikkulira. Ebyebuziba. Lwaki buli gwe nfuna boyfriend misinde. Aweta buwesi. Angamba nina ekisu kyempuna. Lwaki bonna baganda bazalidde ku lujja. Kitandika kitya? Kyavaawa kigwawo kitya? Yensonga ki? Weetaaga okubikkulirwa paka eri ku mulandira. Kwelu ate otuzizaayo eri. Omuti webanga masugukulu omuti ogwo olina okumanya muti ki guno. Emirandira gyagwo gikula gitya? Gigenda giti gikka wansi. Nti guno omuti muvule. Nti guno omuti. Nti taapulutu yawe egendera ddala eri. N'ensimayo olina okusima ng'okkirira. Nzikirira. Ekitegeere? Embeera eyo olina otegeera embeera eno evaawa. Eva ku ki? Era nga Mukama akubikkulire nga tonaana kuzaalibwa nga ne taata n'azaalibwa ng'akulaga akakaddeeyo. Ogenda obuuliriza abantu agamba oyo yali jjajja wa jjajjaawo. Nti kiki? Jjajja wa jjajjaawo. Oyo omukazi gw'olaba yatta. Waliwo omwana gwe yatta wano. Era yafa bubi nnyo. Wanji walogene wemukono wasijja mwogera linnya. Alinamu kasente. Mwekali. Agula amataka. Agula ebizimbe. Bwekiri. Naye buli ttaka lyagula bagwera mu kooti. Kwaba.
buli ttaka lyagula paka pagenda mu kkooti ne wakola risaaki buli kimu wamala osasula waati nga wabayo agolokoka nti awoguza empewo. No, this land is not for sale. Yasayininze si ye mutuufu ngali bagenda mu kkooti kyokka bagambye oyo mukusooka kati ne mugabo manyi genako mu kusaba kuno n'okusiiba Mukama n'amubikkulira taata we ng'akyali muvubuka alina gwe yatta olw'ettaka ensonga z'ettaka kaya tekiri ku ye yekka ne baganda be bonna we batyo agula n'amalozimba mu kkooti taata wagula mpewo agenda obuuliza ku kyagamba taatawo n'agenda n'abuuliza nga Mukama byamulaze bye ddala kati era bannyini muntu oyo gwe yatta bagamba otuuse ku lw'ettaka naye toliba na ttaka ojja kuba na ttaka jabonaabona kati taata n'abeerawo n'ettaka eryo n'abeera nalyo kati ate kiri ku baana buli we bagula miranga buli we bagula miranga naye tebaali nawo mu kaseera ako ne taata wabeeta nawasa kituufu nnyo kati yeno kwe kuno okusiiba nti kukuyamba okutegeera about your life about your calling okuyitibwako about your destiny amagenda go and circumstances around you n'ebikwetoolodde byonna nebyotaategeera Yeremiya 3:3 agambye atya mpita nange nakuyitaba nkwolese ebinene ebikulu ebyebuziba byotalabangako newankubadde amatu go okuwulira kituufu nnyo kati waliwo ebintu byolina odiringa nabyo naye nga tobirabangako tobiwulirangako naye nga byebisibye amagenda go wano olina okukkirira awo nina kufungizaawo empale oli mu fire biki byokuba fire byotamanyi you have to fire exactly nemba mu lutalo nga gwe govuga migi naye nga okuba bbali ate kati oba okola biki olwala nga bikompala biweddemu mu nnyonyi balina agamba okay katukusekule alweraba yakuba visa pyo box magombe eba ya magombe teriko kukakulizo okitegedde kati kyekino fire bwokuba okuba ki okuba tageti oba gwonyumirwa gakuba nti kati mu ngeri emu gyogezako tugamba tikyandibadde kyamagezi nnyo n'osooka studying embeera gy'olimu katonda mbikkulire omuti gw'oyagala osuula oli ku makoola g'onoga oli gusuula ddi otemako tugundi tutabi tuno oli ku makoola okugyako limulimu onogenda ogamalako ng'eno gy'ovudde gaazi edda genda wansi ku mirandiro kijje olumu genda sima genda wansi osime tapulutu gitane emirandira gyonna giteme newozaako ettaka n'ogenda kiba kigenda ejayitawo wiiki ojja kimangu kufumbisa nga gwawedde dda naye nooleeta mashini n'osalako ekyokungulu n'osalira ddala ku ttaka wole nobika nako mu mwaka ogwo ojja kudda okima emiyembe nga gutaddeko ojja kuba okwosekwose mugalumonde genyini amalagala nga tewali kyokoze so sitaani tayagalya ddala omanyi pulaani ze zaalina gy'oli kituufu nnyo ayagala kukwata naweya akukuba ofugaadi okitegedde tayagala ate otegeere kuyitibwako obujjuvu bwakwo tayagala otegeere magenda go mu bulambulukufu bwago okitegedde bulungi nnyo Daniel essuula ey'ekumi wajjawo ekirooto vision bonna ebalema egaana ogamba wali akasajja ali eyo abamu ku Babilaniya abawambe be twaleeta tekategedde woowe kaleete kannakinku bonna abalogo balemereddwa bakaleeta bambayi kabaka baamu obudde
so kumpemuko ka time Daniel ng'agenda puliriza naku 20 mulumu nga yasaba Mukama amuwe okutegeera. Kitegeera amuweeki okutegeera. So Daniel yasiba ennaku 21 seeking understanding from God about the vision. Okitegedde? Era Daniel we yafuna amakulu ago ekirooto ekyo kyalimu past, present and future. Mirundi esatu. Kwolesebwa okwo nekwalema buli omu. Daniel we yategeera amakulu g'okubikulirwa gw'ekyo ekola ki vision eyo yasigala kyekimu. Yalinyirawo amadaala naabo. Buli wootegeera okubikulirwa kw'ekyo ekikuli mu maaso togenda sigala kweyo level. Olinnya ku ddaala osumuusibwa. Kituufu nnyo. Kati ekyo ky'oyitamu okirinako okutegeera oba nedda. Okusiba kw'oyingiramu okulinako okutegeera oba gw'oliwo okugoberera bugoberezi 3-6-21 Julayi. Obeera ku leediyo munnange tugenda mwana n'ogenda. Ekibuuzo kusiiba ki kwe bayingiddemu anti ana? Anti musajja wa Mukama yalangiridde. Kusiiba ki? Ana. Ye amanyi ana mu ekika ky'okusi. Ana ago ki kwetukuza oba biyingira mu bisibo biyingira mu bisibo. Unaatera kutuuma Madam Fasting ngali erinnya oba Mr. Fasting. Ati buli saa gwe bakola oli mu kusiiba. Fasting and prayer. Wenna owenkananga okoze oweddewo ne banna naye tewali omubiri gwe guweddewo. Anti kati mu nsi y'omwoyo kati nze ndaba ndi mutono naye mu nsi y'omwoyo ndi wama. Osobola okubeera ng'oli munene wano mubiri naye nga musawo omwoyo akabiri kakogga wakakubadde ebigwo. Anti kiŋŋambe kati tunanze ndi mutono naye mu nsi y'omwoyo namano neekolako bwoti. Aye era tebabeesooka. Babikolerera. Bakola ki? Babikolerera. Kakati fasting without revelation is self punishment. Nti okusiba okutaliko kubikulirwa kuba kwebonereza. Oba weebonereza kasimanyi oba bulijjo weebonereza oba nedda. Okusiba okutaliko kubikulirwa kuba kwebonereza. Yatuza abantu nve wano. Ayi Yesu. Mpulidde ekigambo kyo. Era nsazeewo obeera omulokozi wange mu Kristo Yesu. Amina. Era amina ddala. Kakati ffe bannaffe abali ku TikTok tubagambye waliyo ebika eby'okusiiba 4 kituufu nnyo ebitamanyi Bwakabaka bwa kizikiza. Tebireka muzimu guyimiridde. Kituufu nnyo ekyo. Ekisookera ddala okusiiba okuwerekereddwa okusaba okwebuziba. Kutuyamba bintu bibiri. Okusiguukulula n'okusiba oyo the strong man nga ye sitaani okumuggyako byonna ebyaffe. Ojja kusoma Matayo 15:13, Matayo 12:28 paka 29. Namba 2 okusiba okujjudde okusinza n'okutendereza. Okitegedde? Kitegera bulungi nnyo. Okwo kussa omubiri ne kwongera amaanyi omuntu owaki ow'omunda. Era okusiiba okwo kuteekawo obwengula obutasobola kuleka muzimu gwonna nga mulamu oba nga guyimiridde oba nga gukola. Kituufu nnyo ekyo. Okusiiba namba 3. Ojja kusoma ekyamagundi Second Chronicles eyomumirembe ekyokubiri 2 tandikira 17 kirira osobola n'okusoma chapter yonna. Kituufu nnyo. Okusiba namba 3 consecration and sanctification okusiba okweyawula n'okwetukuza. Okwo kwongera Katonda
luumu ekifo okubanga ayongera okufuga mu bulamu bwo. kituufu nnyo ekyo. Era okusiiba si mmere yokka, osobola okusiiba ebintu ebimu ng'essimu, ebikutwalira obudde, ebintu by'osinga okwagala wabula ng'ate bikonya omuntu ow'omunda. bwe kiri osobola obisiiba n'osooka obyesonyiwa, omuntu ow'omunda n'abeera boosted, n'azimbibwa. Kati waliwo ebikolwa ebimu habits, empisa ezimu ezabwa setaani mu bulamu bwaffe, emize gye tusobola osiiba. Emize nga tukisobola okugisiiba. Kati guno omuze mbadde nkola kino ngutadde kangwesonyiwe. kituufu nnyo ekyo. Okitegedde? Awo ojja kusoma Zakariya kubanga gino emize giddugaza ekyambalo kyaffe. Kituufu ne kiba nga kiddugadde. Kiddugala. Okusiiba namba 4 kwe kusiiba nga osaba Mukama akubikkule amaaso ge ag'omwoyo, akuwa okubikkulirwa n'okukulaga ebyebuziba ebikusike by'obadde tomanyi ebikwatagana ku bulamu bwo, ku kuyitibwako, ku magenda go n'embeera ekwetoolodde. Kusiiba okwo nkuwulidde. Daniel 10 yonna ojja gisoma. Daniel we yasiiba ng'asaba Mukama amuwe okutegeera. Kakati okusiiba okutaliiko kubikkulirwa kubeera kwebonereza. Okitegedde? Kakati vidiyo eyo tunnyonnyodde kimu ku kimu ne tukiwa obudde. Genda ku mukutu ogwa YouTube oteekemu The Still Hope, ojja kuwa vidiyo eyo ogisangayo mu ddakiika ntono okuva kati. Ngaze tubasiibula, tugenda kusukka wano ekitundu kyaffe ekyokubiri, tugenda kwetoolamu katono, tugenda kudda n'ekitundu ekyokusatu, tutandike okubakwatira ku lapuki eyo eri bbeera liikiriza, abamu nga mubuuza weeri teriiwo, enajja tejje, biki ebigenda mu maaso. Abaagiwa batandise okwenenya bagamba bannaye gusinze tetwategeera, naye temutukuba nnyo, naffe twalabira awo nga tubawo ebitaliiyo, mutusonyiwe. Katwetoolemu katono sobola okubanga tukoma. Bannaffe aba TikTok bakyagendera ddala mu maaso. Omukulu agenda kubanga aleeta ekibuuzo, kusiiba ki gwe kw'obadde ogendamu? Kyekibuuzo ekiriwo. Kusiiba tukuwadde ebika 4 gw'obadde okola. Katukomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.